Mugamba mutya abali ku channel ya eyitibwa Kyaiti YouTube channel ya olwaleero njagala tulabe enfumba gy'ofumbamu ekigere kye tuyita ekirenge, ekigere ky'ente. Beera ng'okifuna bulungi nnyo. Bw'omala okukifuna beera ng'okirongoosa, kikolokoteko, ddamu okikolokoteko bulungi, n'oluvannyuma okyoze kitukule bulungi. Jjukira ogenda okukigula abeera wamaze okisalaasala, kirongoosa. Bw'omala okirongoosa teeka amazzi mu ssefuliya, funa essefuliya nga nneneko nga bw'olaba, teekamu amazzi nga gawerera ddala. Olaba bw'omala okuteekamu amazzi kiteeke ku kyoto, nze nfumbidde ku nku. Jjukira ekigere kikaluba, olina okiwera ddala omuliro ogutegerekeka, bikkako kireke kitokote nga bw'olaba. Ge mazzi agasoose ge gasookera ddala ago ge tutaddemu. Kati we gakalira n'olaba nga gatuuse wansi nga kitandise okulabika amazzi gagyeemu, kiba kikyali kibisi, kibeera kikyakalubira ddala. Amazzi gagyeemu tuteekemu amapya nga bw'olaba. Kati oyo yagenda okubeera supu tujja gazzaamu oluvannyuma nga tuteekemu amapya, era teekamu ng'essefuliya eri waggulu ng'enaatera okujjula nga bw'olaba. Bw'omala okwongeramu amazzi saanikirako kizze ku kyoto, beera ng'okikuba omuliro. Kati kitandise okugonda. Bwe kitandika okugonda olaba fooko yiye etandise okuyingira, omanya kiba kigonze. Leeta ebirungo tuteekemu. Tufune akatangawuuzi, green pepper, kootimeeru, ofune obutungulu, omudalasini wamu n'ennyaanya. Tugenda kufuna ne rosemary. Rosemary tufunye wa buti gwe tutaddemu nga bw'olaba. Giteekamu byonna ebirungo. Ne kaloti bw'oba omufunye naye tomwerabira muteekemu. Tuteekemu ne kaloyiko. Kaloyiko katabulire eno ebbali, teekamu akagulweni ak'ennyama koba oteeka mu kigere, oteekemu n'omunnyo. Omunnyo gulina okunoga. Ekigere olina kifumba mu nfumba ya boyiro. Kati supu oli muteekeremu awo ng'otaddemu ebirungo. Kati kizzeeko kyongera okutokota, naye tokirwisaako olw'ensonga twagalamu supu oyo ajja okumala. Bw'oba okitaddeko ne kitokotamu, beera ng'okiggyako. Kati kijje, bw'oba ofumbidde ku nku, kijje mu ssefuliya gy'ofumbiddemu, oteeke mu ssefuliya ennungi, oteeke ku dayiningi oba w'ogenda okisenera, oteeke ku ssowaani, obeere ng'owuuta kasupu k'ekigere. Ekigere kyo kirungi nnyo. Mabalumizibwa amagulu ng'ennyingo zikusumbuwa, wuuta ku kigere ekyo, lya ku kigere, kigenda kujjanjaba. Bw'oba tonnakufuna bulwadde obwo bw'amagulu, beera ng'okirya, kijja kuba kizibu okufuna obulwadde bw'okulumizibwa amagulu, ennyingo. Mu abantu abakuze mu myaka, ekigere ekyo kikulu nnyo. Manya nti buli wiiki olina okukirya emirundi ng'ebiri oba ennaku 2 mu buli wiiki. Kijja kuyamba nnyo mu kujjanjaba amagulu ago, ennyingo eziruma. Kirungi nnyo ekigere. Nayo nakifumba mu boyiro, kikijja okubeera ekirungi. Kyekyo kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku viidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 077783734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.